batuloba balungi yabadde Mix Media muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi President e Masaka City. Olunaku olwaleero tuli eno Mmengo ku The Next Lodge. Mujje mugule ku byokunywa. The Next Bar. The Next Bar. Tuli Lungujja ku Kidde Lungujja. Otusangibwa wano ku Kidde Lungujja The Next Bar. Makula merere masavu. Kafu masavu. Balina pizza akalungi ogulemu bakuwa 2. Ogula pizza emu bakuwa 2. Regardless oboguze ya meka oboguze ya meka. Atenga n'omuwala agireeta. Omanyi bigendera kanti obitegeera nti va ku kyokulya pizza naye agireesa afaanana ate. Oli ebintu bibiri omulundi gumu. Oyinza omaliza ng'olidde pizza ne kaji oba pizza ne mu pizza kugamba gwe. Mu lufuutifuuti oliirako n'omuwala. Nedda ngambye nti olya pizza naye ng'atekkirira bulungi muki kuba n'agireesa abeera muyonjo ate ng'ali smart mu ka uniform ate bbeeyi nnungi akawewo keeko bufriji bwonna bunyogoza bulukuga ekintu kibeera malembe nnyo kagadeni keeko Bulaaya ali wano oletayo ekyana ano n'ojoogajoga Bulaaya ku TikTok aye kiwanaawo gw'oli TikTok waliwo olutalo luliwo ndi ku TikTok za taata oli ku TikTok ate era oli TikTok era buli ali ku TikTok aba TikToker andi waliwo abeera ku TikTok naye nga si TikTok ng'ateekayo ebintu bye n'adduka n'agenda nga viewer ffe tufollowinga tuteekayo buteesi kuba lino eggwanga abantu abamu batulabamu ekiddako tosobola suulawo obusuuzi content awo n'ofubutuka misinde tufollowingamu netulaba wagwan reaction biki n'ebisigadde munnaaye kakati waliwo scenario egenda mu maaso awo batiktoka bonna bakubagana omu ye Mikkie fan tu omumanyi omulala Mikkie fan yo simumanyi tomumanyi Mikkie omanyi yani manyi Mikkie simu zitufani Mikkie fan tu oyo nzali mwetira Mikkie fan byonna naye ebintu byemu abadde mbankyusizaamu omulala yaman munne gwalwanagana naye Ssefuko omumanyi Dokita namulabako yalyanga abaana babiri ali ono n'alya n'oli n'alya n'oli mu time yemu anyway sigenda gendayo nnyo balwanagana nga gweyo ali ku TikTok oba TikToker bubaka ki bw'obawa nze ndowooza nti balina bye bayisaawo bayaaye tobasobola kubaawo olutalo naawe balina bye bayisaawo tebagera tufera batuusa ne ku extent egamba olutalo luve mu bigambo lugende mu lingi nti okubaawo kyoyisaawo mu nsi si kibi because ne TikTok byo byeyagala ate TikTok yaffe yawana e Uganda yagala nnyo ensasagge ng'ensaale zikola ki zitambula nga si zaddaala naye nga za bigambo so in the way of building content n'ebisigadde it's fine byetwalemuko kuba n'ekitimba ekyo bwe kiba kibowa nnyo ate wabanga awatali vibe so mu ngeri y'okunoonya ekiddako beetwalemu no worries kasaba tayiwa musaayi kyekyo kyane kati gwe ngumi ogiwagidde ebeereyo bagende balwane professionally nga ne refali waali but we results nga teziri mu kusaliriza kuba oli bajjamu yoza ebimwa biyiike wali eri ate bagamba ono yawangudde ate basobola naawe tebagenda kulwanira mu kiyungu nti baneekuba omuliro abasajja bawaddeyo babettabette bwebaba nga match bagi preparing professionally that is okay siina buzibu nze nange era nja kubako gwe nzifumita anytime bwabanga bwabayo andeetera nange nja muleetera kubanga osobola entalo nzisobola nnyo ate nze ndi mubi nnyo mu ntalo boyi kale katulinde tulabeeka era batiktok tewabangayo tiktok eyeetantala nze nantankula nze ndi mubi nnyo mu ntalo ndulwana paka gye luggwera kati ku bonna ani golaba ani anaawangula gogamba tuyajja kuba munneemu yeebake tulinde ku olwo nsobola kinnangirira omuwanguzi essaawa zino siyinza kulaga side because nange ndi tiktoker but for the benefit of the fans nti bwe wabawo embeera bwetyo n'alisabye fight eyo bagiorganizing professionally mu kifo nga kiri well organized nga waliwo referee bawagizi bali eri migwa bagizimbye engumi ekaabe nga yaddala bazeefumite tebalina kye baagala okusibirayo nti batiktok nabo batandise okulwanagana nga abayimbi we bali balwane bagenda kulwanira mu ring bagenda kulwanira mu kiyungu bagambye ring professional ring balwane no worries
kati era awo nja nagula tiketi ngendeyo. Tekigenda kuteekawo scenario nga lwe tubadde tulaba nti omuyimbi waba badde alina kyagala okuyisaawo anoonya ekintu kyaleeta nabo kati kyekintu kye baagala okugira nga tukitunuulidde ewala kuba bamu bayinza okirabira mu kikono tooza kikomawo naye nga bo balina ekyabo kye baagala okuyisaawo. Eyinza okuba nga sitanti bwebaba nga bagikoze nga fight tegenda kubeerayo ddala tujja gibala nga sitanti naye bwe kiba nga kitutwala wali ku final ring it's okay. Tebajjaawo ekyabayimbi kye badde bakola. Abayimbi badde bakola kyate nabo badde bategekawo busitandi bwabwe oli naakakolanga mu bugenderevu. N'essebe y'eŋŋumi teba sitanti nga mukitute nti tugende mu ringi teba sitanti. Kuba osanga omwana yavudde waka mukazi we yaganyogira ebintu n'azikufumitira ddala genda ogira pyo abadde baze mu bya TikTok nga zikuliiridde ddala so to me I think basobola okyorganize nga kiri professional ne tufunamu vibe yes. Kati nga tuvuddeyo buno obudde tulina ebivule ebiriyo guno omwezi ebivule ebitambula waliwo abamu ebimu bikyagala nnyo otuuka ku ground kati nga ggwe kuba ggwe otegeseko ku kivulu okimanyi ki omuntu kyalina okukola kuba waliwo abamu abaatuuse n'okwagala okugamba nti mu ntuufu kiba kyetagisa kivulu tukole ki tukijjeyo oba tukireke nga she mulemeredde nga shaya mu ku ground teriiyo naye nga alinayo guno omwezi ebintu bya shows nze kati biki byasaanidde okukola byali nakyogerako ko nti bwobanga olina shows elodinga tugeze eri mu November of course kiba kikakata ku management yo kwe preparing anebanga ekola kyonna ekisoboka okulaba nga sheka mu bantu showe batesse mu bantu muganda wange osobola okuba disappointed yago mazima biki omuntu byalina okukoleke mu bantu kuba bemadanja galo publicity oba okulanga kw'ebivulu kwa mirundi gyanjawulo buli omu akozesa tactics ezize kisinzira oyimbira bantu ki for example walabako kyali waffe Alien Skin yatambuzanga ebigere n'agenda agende wakiseka sholu eyengera nakirira nakola ki nakirira nakola ki kugamba ebintu ebito biba biyambako biba biyambako banaye biba biyambako TikTok nayo neyinza okuyuzaamu olumu omuntu naye nga kiba bwe kiti nti bw'oba preparinga concert yo enaatera okubaawo gwe ne management yo ba ne ttiimu yo muba mulina okwekwata ne mukola kye bayita plan sho tugenda givuga tutya towards the date ebeere nga buli omu agimanyi nti gyeri mutuula kuba zino ennaku ziba zidduka kalenda eba ekola ki kiba kya bulyaza amaanyi okubanga sho wagiranga emyezi ena emabega no securinga date venue buli kimu ebyambalo obiguze rehearsals ozikoze naye ng'ate abantu tebamanyi nti sho gyeri kati oba ogenda kuyimbira ki era bw'esala tobaako gwe weebuuza but management eba erina otutula negamba tukole tutya tukoleyo charity tukoleyo amatishat tugagabire bafaani baffe ku bwereere tugende ku TV tuyisemu drive nga twogera ku show kibayita media tour tukole tutya batula ne bateesa ebintu bingi nebibaddengawo okuva ku shows ezedda walaba Dr. Jose Chameleon yagendako ebweru nagamba agenze gula byambalo bya show ekishuka kikuba nekikola amagamba musajja agenda kwambala atya obunkenke ne bamanya nti agenda kwambala nga bulijjo bwabadde akola ki eyo teeke nebanga ewedde Spice Diana agendako Smarth Island simakuleeta bugoye bubikini bwakuyimbiramu ku concert bintu ebyo ebikyankalanyamu nogamba nti oba ngenda kuno banne ngenda balaga mukyala wange bayimbi bali abakikola gwe bibanga totulaga nkutidde nze era show yange eddako nina obbalaga omukyalo wa kyogere ng'otunudde wali show yange eddako nkyogedde wano ku the next si we tuli Ssaabasajja Kabaka wabanga nedda kyogere nkutidde show eddako ogenda tulaga ki show yange eddako mpozi ng'anaaba taliiwo nedda kimale naye bw'anaaba nti ndeeta bw'anaabaawo nja balaga toteekawo kawaayiro ogambe sheeda noteekawo akawaayiro watya wabanga taliiwo obanga yankyawa obanga kyatabukamu naye kino nkyogerera ku the next one ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Cuucu Magulu Nnyondo okitegeera nga ndayira show yange eddako nja balaga omukyala wabula wuliriza bino bw'anaabanga waali mu ggwanga ate ng'ali mu mbeera nnungi ejja ku stage tegeeza tali wano
bw'anaabanga ekikulu oluganda lubazibwalira naye nga kyokyo era kyo nkibagambidde wano kudda next nja balaga omukyala nze mbabuulira bebe otandise olutalo ogendako olosobola oddulwana kati oga omukyala asobola okunemoleta ku stage tasobola kulema naye waliwo eŋŋumi ezijja ofubutuka mu nsonda eyo zinnakakongo nga ziva ku bawagizi si bawagizi ate nze njaganya abawagizi bange nga beesunga kyemba ndeeta zisagala nnyo okuyimbira audience ng'erina low vibe abawagizi abakyala bagamba biba nedda biba wange era ndi wammwe era ndi wammwe nsigala ndi wammwe still balinde omwaka ogujja next year bawe date this year sibya next year this year nina concert ya man ate mbadde nkyajjukira mu ekasa mukola mu buli omwezi kutidde gwe anyway guno omwaka latha oyina eki ogenda kutegeka yino bawaayo naye bannange walumbe wesimu eno guno omwaka nino bawaayo show era date zijja kuba zijja man ba promising ogenda bawaayo na kipya kyekirala video coming soon music mungi sagala basuubizeemu sagala basuubizeemu sagala basuubiza 2 sagala basuubiza 3 zano bafaani bange balina n'akajanja bamanyi notugaana eggwe lwaki totukolerayo show lwaki totwongerayo video lwaki totukubana ebibe bibeera ku media okwo ne bikubanja nogaa bannaye wagwana naye nga ngenda bawa sagala mubeere na nyonta because nkimanyi nti buli mwezi muba n'ennyonta okulya biba kati bananga bagenda kuyimba ki video bagenda giyimba nga ayambadde atya yeba ne producer kyagenda oddukuba ensasa ge yona nangimanyi era sigenda bajuza kuba nkimanyi mwanteekamu obwesige nina obbawa kyemukola ki nze daddy mwe bamami mukitegedde bamami yaman kati sofa yaman nga tusooka twogere biki ebitulenize ennyo wiiki eno mu entertainment era byomanyi nange byemmanyi byetuba tusooka tukonekoneko waliwo ensonga gyogeddeko eya palaso nze ndowooza nti abayimbi abo bw'abanga anaakola tugeze collaboration n'omuyimbi yenna naye wabaawo ekintu kya feelinga sisuubira nti bayimbi bangi basabye conscience collabo as feeling nti tomanyi nedda omuntu yenna agenda okuyingira mu ggwanga abane ba blood babadde ayogera nabo already tukokujja ekiba plan tosobola kugwa ku musajja avudde Jamaica takumanyi dho bano oyinza okuba nga oli w'amaanyi ku ground naye nga yetakola ki takumanyi temwogerako n'omugamba nsaba kola bagamba sigiwa omufere wabamu n'abafere nga tayimbangako najja n'asaba kolabo muganda wa asobola okuba nga yayimba naye nga bikoma wano byonna ebiri nga tebikulosinga obanga naawe tomumanyi sira kiri nga n'abakuleese zonna ziba nteekateeka nti abakuleese basobola okugamba nti omusajja kajje agenda kumalamu wiiki namba day 1 agenda kola activity bweti day 2 akola activity bweti day 3 eshow day 4 asobola ogendako mu studio n'arecordinga n'omuyimbi bwati planning oyo conscience ali international though wabeera Jamaica abaloko naye wabeera mu nsi zino aba international nti tasobola kukola kintu nga tekiri ku plan olaba naffe wano mu Uganda kati kino nkikubuulira kambeere nze biba sisobola kukola collaboration nga sigyetegekedde tosobola kumala gankwata nti tubiba yingira studio tukole kubuuza tukole ki so baba ne management era agenda okutuuka no nga bamanyi nti bagenda kukola muki collaboration n'omuyimbi bwati video ejja kukolebwa bweti tejja soboka byonna biba ku plan kuba brand zaabwe ziba waggulu yaman ate n'ekyokubiri nti asobola okukola collaboration ng'akimanyi nti esobola omuzzo performinga wano si kola bukozi